yali kibaddewo naye enteekateeka yakutambula nga kumanya tulina okusigala nga tutambula tulina okukola naye nga mu ebyo byonna covid waali era tukubiriza abantu okusoomoozebwa kati okuli eri eggwanga ebyenfuna ebyenjigiriza n'ebyobulamu ebyo byonna weebiri era ndowooza gavumenti ekola buli ekisoboka buli ddoboozi bwe livaayo neewulira nga abantu boogedde ku nsonga ezo nabo bayiiya ne batetenkanya okulaba nti batereeza ensonga eno naye twagala nnyo tutunuulire embeera kati ebadde eri mu ggwanga naddala bwe mba nentandika njogedde ku bakadde baffe bangi bannamagye specifically nze mu kibi bwe mbatunuulira ennaku zino abagenda naye nze mbalabanga omuntu wa bulijjo kakati katono nnyo omuntu wa bulijjo bannamagye balabanga abasajja abagumu ab'amaanyi oba oli awo nga ebintu ntubino ebitonotono biyinza obutabatwala twaga tutandikiraawo ebitonotono byebiriwa omuntu ayinza okugamba nti omuntu wabanga abadde w'amaanyi wa kiwago ate tomusuubira kufa bulwadde bw'oyinza gamba nti oba buyinza kukwata muntu atali w'amaanyi atalina mubiri gw'amaanyi atalina mubiri gukola olw'okubanga omukama katonda ekyo yakyerekereza kyekitera tuwa obuvumu okubeera abakkiriza tube nga tukkiriza dda nti waliwo nannyini bulamu okkiriza okoleki era buli omu akimanyi bwensuubi abalala abasinga tebakimanya era olwaleero bw'ogenda olaba batwalina commander in chief president w'eggwanga field marshal Amin Dada barracks zonna military garrison zayinanga ekereziya emizikiti n'ekkanisa olwaleero military garrison zonna zetulina Uganda tekyaliyo kusabirayo nti eno kkanisa guno muzikiti ofuluma barracks n'ogenda ebweru ng'enteekateeka y'NRM yakulaga nga azifu nti bw'otwala eddiini abo bantu okubeera n'obukkiriza kiringa ekitabula kikati olwaleero mu nkola y'eggye litutambuliramu UPDF okukkiriza mu nzikiriza nti abantu banaabeera n'akeera ku makya n'agenda mu mmisa ng'ali mu barracks n'agenda mu saavisi ey'okumakya oba n'agenda ku swala esooka ebintu biriiyo era kati egyali emizikiti egyali amakanisa n'amakereziya era twayinanga ne ba military chaplains bannaddiini nga munnamagye imaamu nga munnamagye is a captain era n'osinga na reverend father nga lieutenant captain nga munnamagye n'osiŋŋaana omwawule reverend Morris Mukiibi nga yali owa bannamagye banne emyoyo oyo tekyaliwo mukulu Mukuba Byaasi munnayuganda bw'akuwulira ng'oyogedde ekyo ayinza okulowooza nti oba oliawo ggwe oyagala kuggyawo kiri nti amagye kati gali mu bantu basobola bulungi okwegazaanya nga basabira wamu waabwe kyogamba luli gaali mu nsolo luli gaalinga mu barracks nga tebali nnyo mu bantu kubeera nabo nakwasociati nga nabo kakati abali ebweru mu bantu bameka abasaba abagenda mu misa buli sande era bameka abagenda ne babeera mu kkanisa oba mu mizikiti okiraba nti gwe ogamba nti amagye gaseesetuka okuva Katonda tusake tugenda kudda waawo tutunuulire katono nnyo ku bakadde baffe bano betuyinza okuba ntwogerako ku saawa